You people, you've been abusing me on this app for a long time. You have not just started now. The only moment that I remember people, you were good to me, that's when I was still in Saudi Arabia. But ever since I left Saudi Arabia and I went to Dubai, oh my goodness, you've been so abusive on my videos. Everything, you only target negativity. You're so small, you're so thin, you don't talk well, whoa, your accent, stuff. Like, you've been on me for a long time. You're so bullying, abusive, so amused. Mwana wa Derrick Atabuse Jjaja songa teruno lutalo lubaluseewo wakati wa Jjaja Ichuli ne Tina ene News Park channel katukusaba obeere nti no subscribing ku YouTube channel yaffe, liking a video eno kwassa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Namutebi Derrick ne Kagude Choice njagala batumirako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne Muna atwogera ku Muna wa Derrick. Muna nga avuddeyo n'atabuka, avudde mu mbeera ensonga ezimujje mu mbeera be bannayuganda abasusse okuba nti no bamwogerera. Okusinziira ku Muna agambye nti bukya agenda mu England munnange bantu bangi babadde bamwogerera, bantu bangi bamuvumye, newe yali nga akyali mu Saudi Arabia abasinga baali bamwagala. Kakati naavuddeyo n'ategeeza nga bwe yabimanyiira n'olwekyo tewali kye mugenda kwogera kigenda kubeera nga kimujja mu mbeera obanga kimukanga obanga kimulemesa okuba nti n'atambuza obulamu bwe nga bw'ayagala okuba nti no abutambuza. Gye buvuddeko awo munnange bibadde bitambuzibwanga Muna munnange kati bwali Rezipian oba walya ebisiyaga, era nga bu video bwenjawulo bubadde bufulumizibwa ng'okusinga ali n'abaana ab'obuwala. Kino nakyo kyamujje mu mbeera, ate era ekirala ekimujje mu mbeera nga tugenda okubeera nga tukuwa video munnange ye accent buli omu gy'ayogerera nti munnange Muna kati yeeyogeza oluzungu biki. Anyway, bandi banga batuufu kubanga ne mu video gye tugenda okubeera nga tukuwa oluzungu dwo lwayitiridde. Lwaki tetukuwa Muna wa Derrick? You people, you've been abusing me on this app for a long time. You have not just started now. The only moment that I remember people, you were good to me, that's when I was still in Saudi Arabia. But ever since I left Saudi Arabia and I went to Dubai, oh my goodness, you've been so abusive on my videos. Everything, you only target negativity. You're so small, you're so thin, you don't talk well, whoa, your accent, stuff. Like, you've been on me for a long time. You're so bullying, abusive, so amused. There is nothing you're going to say that's gonna break me. You know why? Because I love doing TikToks. Oh my goodness, sorry about that. But I love doing TikToks, so you won't stop me. You cannot stop me. And you know what surprises me is that I created a second account where I post things I love. Like, I post myself, I post my life, okay? And I didn't call anybody here to follow me, to like, or to share. Nobody I called, nobody. You're following me willingly, you're commenting willingly. That's why even I don't turn off the comment section. Do you think I don't know where the comment section turn off is? No, I leave you people to comment whatever you want because I don't give a damn shit about it. I don't care. It's my life. You won't stop me from being happy. There is nothing you're going to say that's going to break me because you said them all long time ago. It's not the first time that people are abusing me. And you know what surprises me? I have 2 accounts. On the other old accounts, I always post things that I think you guys like. But nowadays, I'm seriously getting shocked because the videos are no longer like trending like the way they used to be compared to the videos that I post on this account. Now I'm getting surprised is that what do you want? Because here I post my happiness and you share them, you like them. The views are, oh my goodness, thousands of people are watching. But on the other account where I post things that I think you want to see, you're not interested. Now you're so unpredictable. Let me tell you something. You have to be happy, my dear friend who is watching this. You who love me, you have to be happy because people are so unpredictable. They don't know what they want.
On this account, it's growing so fast, yet I follow nobody. Where do you come from? When I'm calling nobody. I don't give a damn shit about it. I will post myself. Ewe tuvaayo olutalo nno lubaluseewo wakati wa Jjaja Ichuli kwosa ne Tina. Mwena mujjukira Tina yakola programu ey'olugambo. Munnange olutalo luluno luliwo wakati wa Jjaja Ichuli ne Tina. Tina yabuuza nti Jjaja Ichuli lwaki wakomawo mu ggwanga mu mbeera eno gy'olimu etali nnungi ate n'obeera nti no tosobola kuba nti no oddayo gye wali. Kye kibuuzo kye yamubuuzizza. Kaakati no ne Jjaja Ichuli naye n'abaako ebibuuzo bye yabuuzizza Tina. Lwaki tetukuwa vidiyo eno n'obeera nti no mukwano gwe naawe okola okusalawo okutuufu kubona ani mutuufu ani mukyamu. Tubikulekedde gwe omulabi waffe owa News Spark. Waliwo bana abalina nabaana ennafu wazaalazaala mu buli musajja ogenze mu Amerika nakati ogenda omulimu gw'ogenda okukola ng'ozze mu Amerika ng'olina abaana mu bataata ab'enjawulo is to suck a dick. At your age, Isma, you're on social media looking for likes and a follow. Wow. At your age. This is what I keep telling people. If you had kids or probably family that cares, they would not let you embarrass yourself on a daily on social media trying to play pretend. Ninja, please. Isma, come on now. At your age, you're still on Facebook screaming and shouting and hollering at girls who are bound to be your kids. Come on now, Isma. Since really, Isma. Now, I would have loved to keep it. Yeah, I wanted to keep it respectful. Ogenda kuba dikisaka mpaka lw'onoofuna empapula mu Amerika. Sagala muntu akulimbe. Mwina nabaana ezekisa mugenda muzaalazaala ovudde wano buli musajja akusaba sex omuzadde moyina abaana bana mu basajja bana. N'owa Amerika naye ayagala baana. Kati how many dicks are you going to suck? Abantu abamu badikisaka nga n'amatama ne bw'ogalaba ng'ayogera. Yes, sasa naye nga mulimu nagatandisa okugaziwa. Nze bye nkugamba abimanyi. There is no way. Muntu ali mu late 30s. Nga wave Uganda ng'ozadde mu basajja buli akusaba sex omwebakako akuzaalamu. Ogende mu America ate nayo ng'olina ozaala mulala. Do you know how many dicks you are going to suck? Amatama gagenda kugaziwa era nga bw'ogalaba. What did Chibanyiza know that you all come on social and you spew nonsense? What duka? Ononya saidamu, ononya chino. Okay. Eyo bwe tuvaayo MC Kat Munange akiguddeko olw'ensonga nti waliwo omukyala ayitibwa Sarah Joy Bakanansa abasinga ndowooza mumumanyi muwagizi nnyo wa Nope avuddeyo n'agamba nti MC Kat abantu baasirika busirisa okuba nti no tebakulumba naye abantu abasinga balina obusungu kubanga nti bantu bangi baasiize akawuka oba abantu bangi baasiize siriimu nga kati munnange n'omuwendo guyinza okuba nga tegumanyiddwa ogw'abantu abo baasiize siriimu oba oliawo abamu ne babanga bava mu bulamu bw'ensi eno wabula ate abamu bavuddeyo ne balumba Sarah Joy ne bagamba nti MC Kat yavaayo n'alangirira nga bw'alina siriimu n'olwekyo abawala abagendayo okuba nti nno omukwano beebaka naye baba bagenzeeyo nga beeyagalidde wabula ate abamu ne beerabira nti ate waliwo abamu abayinza okuba nga baasiigibwa wakati nga MC Kat aluddewo okuba nti nno alangirira nga bw'alina akawuka byonna weebityo nno webiri nga wooli mu kulaba screenshot eyo mukwano Sarah Joy bw'atyo ye bwe yavuddeyo n'abanga ategeeza ani mutuufu ani mukyamu ffe tubikulekera gwe omulabi waffe owa News Spark channel wabale kuba nti nno obadde mulabi mulungi katukwagalize olunaku olulungi ate weerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe likinga video eno kw'ossa n'okulekawo baka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba